Omulabi wa Spark TV oli wamanyi nnyo kyokola kyamaanyi nze Ahmed Wahab. Program eno bagiyita Spark kumakya era nga we tuli mu kaseera kano kennyini tuli mu kitundu kyo wennyimiridde tuli mu Mulago parish eyokusatu we tugenda okubanga twogeramuko n'abantu baffe ku mbeera ey'ebyobufuzi nga bwegenda maaso mu ggwanga. Tulaba nti abavubuka bagezezzaako okubeera nga beesimbawo ku bifo ebitali bimu mu ggwanga erya Uganda, naye twebuuza nti abavubuka bano ddala benyigidde mu byobufuzi okulaba nga enkyukakyuka gye bayayaanira ejjanga ya muggundu. Tugenda kubanga tusinkana abavubuka ab'enjawulo tube nga tunyumyamuko nabo batubuulire ki kye balowooza ku nsonga eno. Tovaawo tube nga tutambula ffenna. Mu kiseera kino tuyina omukyala oba mwami mukyala na mwami bibiri mu kimu. Tugenda kubanga twogeramuko naye ogamba otya ssebo? Nze nnyabo, nze maama Nalooga era ng'omulimu gwenkola mu Kawempe South nze ndi publicity. Oli publicity? Ndi munnamawulire atasosola bibiina. Oli wa NRM, oli wa NUP, oli wa People, oli wa PPF, oli wa kinkukolera. Oli wa Mpuuga oba oli wa Mpuuga, Ompuuga w'omuti oba oli wa muti, bonna mbakolera mu Kawempe South. Era nnyongera okuggumizaawo ku nsonga ya Shamimu Nambasi, oyo ye mukolera ku bwereere era ku kifo kisiina gwe nnangirako mulala. Oli muvubuka? Ndi muvubuka. Okay, abavubuka tulaba nti bazze bagezzaako okubanga banoonya offices ez'enjawulo naye okusinziira ku boolaba ebintu bwe bitambula amaanyi ge bataddemu n'enkola gye bakola ddala change gye bayayaanira ey'omuggundu bayinza okubanga bagyenyigiddemu okulaba nga bagireeta. Kaakati nze okusinziira ku nze engeri gye ndabamu ekisanja kiri twalonda abavubuka balondebwa bangi nnyo naye buli eyalondebwa yayitamu mu muluka gwenvaamu bwayise yakusatu. Ffe twafiirwa kuva waggulu ku MP ku honorable bammeeya tebalina kye bakoze ba councillors ne babinnya ne bagenda ebweru ne batulekerera ne batulekerera kuba tubonaabona n'obulwakulobingira akalimu wali ku ggombolola n'obulwakulobingira kyonna n'obonaabona buuza maama Nawume wuuno kale maama Naiti naye mukazi kyabeera n'ebirevu nga bino byakika musajja mukasajja byakika era bwompasa bannange bwenkola ki bwompasa emisajja baji era bannange essaawa zo zinyini tuli ku nsonga za Shamimu Nambasi, ensonga Shamimu Nambasi oyogera n'omulimu gw'okola naye ffe boolaba tuli ba publicity mu Kawempe yonna n'emirirwano tulanga mu vibe gy'oyagala yonna tetwawula bibiina. Oli wa NRM, oli wa NUP, oli wa People Power, oli wa PPF, tutuukirire kasente. Okay, abavubuka ddala change gye bayayaanira oba enkyukakyuka gye bayayaanira okusinziira ku mirimu gye bakola egy'ebyobufuzi olaba nga basobola okugifuna oba just boogeramu bwogezi bakoma ku bigambo? Abavubuka nga bo change gye bayayaanira basobola naye obuzibu tusanga ti abavubuka abamu batulimba. Olina jja neyesimbawo n'akulimba kino n'akulimba kiri n'atuuka waggulu n'akolanga be twalonda ekisanja kiriwa ekiwedde. Lwasanga twalonda abantu bangi nga bavubuka naye ate twafiirwa bifiirwa tetulina muntu yakola ki yatuyamba. Abamu bagenda bweru, abamu bakola batya, buli omu yakola ki yeyamba yekka. Kambe tuli mu kubonaabona ddala banna Kawempe South n'obulwakulobingira ku ggombolola n'obulwa omuvubuka gw'ogamba nti ntandisewo ekibiina. Owulidde ekisooka MP waffe bwe yajja yadduka budde temulina kye mutamanyi. MP kakati meeya bodda ku kya meeya eggombolola ejjudde baŋŋanda bako n'abamikwano naye nga twabakolera abo bonna tubateekayo okugombolola naye munnange emirimu bajja baŋŋanda nabaki nabakika n'abebbali twetaaga tufune emirimu ggombolola. Kale tweyanza ka tweyongereyo wano twogeremuko n'abavubuka ab'enjawulo. Waliwo wano abakyala nnyabo ogamba otya ogaddewo nkulaba tuyite manju eri amanyaga amanya gange bampita Shadia nkulaba oli muwagizi wa People Power kituufu? Iye ndi muwagizi wa People Power. Naye mu abavubuka change gye muyayaanira okusinziira enkola gye mukolamu ebyobufuzi munaagifuna oba mwogeramu bwogezi? Tujja gifuna kakati temuyite mu buyisi nga abalala bonna we bayitamu babalonze baddusa emisinde bagenze. Tekisoboka kubanga abazze otukulembera basangibwa muno kale bazaalibwa munene so bamanye ebyeffe ebiba bituluma. Amanya gange nze Shadia. Madamu ogamba otya? Sigamba. Oli bulungi? Ndi bulungi. Amanya nze Kayunji Mire. Oli ku Spark TV ogimanyi? Ngimanyi. Kiki osinga okulaba ku Spark? Omuntu w'abantu. Then MK Tsule. N'amawulire. N'amawulire.
Okay, abavubuka tulaba nti abasinga obungi mwagala muli mu kulwanirira nkyukakyuka naye enkyukakyuka musobola okugifuna ebyaddala oba muli mu kwogera mu bwogezi nattukyamuukiriza tujja gifuna enkyukakyuka nga babagula ate batugula ne babagula era bamala ne bakola ki ne boogera abalala be babagula sifi ffe tetugula muntu yenna ffe tumira ku kigambo kyaffe ne pulezidenti waffe ne kansala waffe twagala enkyukakyuka eri mu kibiina kyaffe ekya NUP cause ffe abavubuka emirimu gitubuze ennaku zinendo abavubuka babba ne bakwata ssente ne bazigabira abantu abalala banoonye obululu mu kifo kye bandizikutte ne bakolamu ebintu ebigasa ne tufuna emirimu abavubuka ne balema okubba ne balema okukola ebintu ebyekisiru fe abaana ab'obuwala abamu bayimirira ku makubo ne beetunda nga tetulina na mirimu. olina ebyamaguzi bye mutunda? Nedda tetulina byamaguzi bye tutunda naye eyo embeera gye tulimu essaawa zino ogenda Kawempe ku ddwaliro ng'oyagala zzaala obuyambi tewali abantu bafiireyo e Kawempe naddala ffe abaana ab'obuwala tufiiridde nnyo e Kawempe twegayirira nnyo abantu batuyambe kyokuba tuzze mu kino ekibiina kyaffe kijja tuyambira ddala. Kale tweyanza egeka tulabe wano omwami omulala lugambo tya angu sigamba muzee amannya erinnya nze Kabito Franka Stifula. Sitifula ya erinnya lya Sitifula engeri gye ndimanyiimu olabika era ddala oli Sitifula. nze campaign manager wa Dr. Shamim Nambasa. Kyenji gye muyayanira mwagala kubeera nga muleetera ddala enkyukakyuka ey'omuggundu oba mwogeramu bwogezi? Muganda wange bino byaddala byaddala kyenyiza okugamba sina bingi byakugamba kugamba ekigambo kimu bino byaddala kyekiraga nti byaddala kozi ffe tubyenyigiddemu naddala ffe abaddala abaddala mubyenyigiddemu kitegeeza byaddala teri muzanyo no time to waste. Kale tweyanza egeka tweyongerayo wano nga tukyanyumyamuko n'abantu baffe anko sooka gye tunyumyemu katono wano oyina ensonyi sookojje ugamba otya papa? Oli bulungi? Amannya? Amanya nze Ivan oyina limu? Nina limu. Oyagala mangi? Tagala mangi. Abagategeera bagategeera. Kakati abavubuka mwabagala enkyukakyuka abagyeyayanira mwagala kuleeta nkyukakyuka ya muggundu oba ebintu muli mu kwogera mu bwogezi we mumala ate mugende mukole y'amaanyi katuba ne Nambasa tuleeta enkyukakyuka y'amaanyi mu Kawempe. Kyobala ffe twatagala tuwagire mu muvubuka munnaffe mu mbeera yonna. Twatwala okwagira muvubuka munnaffe gwe tutambula naye mu mbeera yonna ekintu twagera kikwasaganya bulungi n'abalala bajje batwegatteko tumutambuze paka yayagala okgenda. Kale tweyanza egyo tukyagendera ddala mu maaso tukyanyumyamuko n'abantu ab'enjawulo waliwo wano ba my brothers bali mu kubanga bakola emirimu kati eno gundi ya mmeka? Oyo ina Kizike nga njitwala okina Kizike nga njitwala ugamba otya? Amanya gafe? Black Jaguar. Oli muyimbi? Asoko okasukemu. Muzinga luguga kasuka. Oli kusipaka. Sipaka. Kasuka tunula mu kamera okasuke. Pani ya media CD sample ebyuma bikuba ku luno mujja kudduka anti Puputusekalero style ya kachwano omulembe gwaffe gwe gobenda baddukane tuddukane tubasanga oli hot tune anti Die Hard Entertainment. Tweyanza kugamba otya hot tune? Tewali sebo. Kakati soko tukubemu hot tune. Yo. Kagenda wekati. Are you ready my sweetie? Are you ready my sweetie? Omukwano nkwewuunya nze abalungi bangi nayo basinga kyekituufu nsaanidde tukubeera nange nze omutuufu okimanyi mulungi wootaba obulabu bwange bwesiba bweki. Oli musajja w'amaanyi. Kakati abavubuka tulaba mwagala nnyo enkyukakyuka naye enkyukakyuka ey'omuggundu musobola okugireeta oba mutukyamuukiriza bukyamuukiriza? Tusobola ogireeta nga bakulembeza batuufu era batuuse mu kiki kituufu. Yesewo. Kale tweyanza ege katweyongereyo wano mpola nga tunyumyamuko n'abantu baffe abasajja bali eno bakola era gye tubagwiriddeko nadduse oli ayiseemu waliwo wano omukulu agamba atya? Tubuuze ku gyebali mujebale ensi yonna oli stede amanya gaffe? Peter Kasongo Kalerwe. Oli muyimbi naawe? Ngawo nagamba mbonawewo naawe oli muyimbi?
nze siri muyimbi ndi musakanya yanga onagamba nga aliwo ayimba nga nga gwo omwagira nze akuba endulu ndi mukonkonyi wa mabokisi nga wonabiraba ola mabokisi wano Kalerwe bokisi ng'ewedde yammeka ng'eri gye nnengera wali ya mitwalo ng'ebiri gumu kitundu kisinzira bbeeyi mojjidde etuseera nnyo tuli bantu ba mirembe kakati enkyukakyuka gye muyayanira okuleeta ey'omuggundu munaagireeta oba mukyamuukiriza bukyamuukiriza bantu enkyukakyuka tujagayo era omukulembeze waffe mubulaba gwe tutaddemu essuubi lyaffe era bwe binagamba yatugamba tulumba kkubo ekyali napa twakiraba naffe tuli bakambwe tujja kutumba ekkubo erina baleetagisa kkubo kale tweyanzege katugire wano mpolampola nga tukyanyumyamuko n'abantu baffe wano ku Kalerwe tukyali eno basajja bakola emirimu gy'amaanyi basajja bakozi abasajja bakozi era olwaleero be tuli nabo agamba atya papa ali bulungi oli fiti ndi fiti bigenda bitya babitowe bityo aŋŋambe gwe maneja wa wano era nze onkoleko sebo nze akwasaganya box ezo ku Kalerwe wano tuzitundamu owino basuubuzi b'ebyokulya n'ebibala ebyennyanja n'emidaala tugikola kale kaakati olowooza abavubuka ennaku zino abayingidde ebyobufuzi banaleeta enkyukakyuka ey'omuggundu oba batukyamuukiriza bukyamuukiriza owaayi sijagenda enyo naye tomanya kuba ensi eno kukola tulina kukola bukozi kyekisinga amakulu kale tweyanzege olwaleero tubadde wano Kalerwe waggulu wano mu muluka mu parish mulago 3 nga gye tusinzidde okuba nga tunyumyamuko n'abantu baffe ab'enjawulo ku nsonga ez'obululu nga bwe zigenda maaso n'okuba nga zitambula tunuulira abavubuka bangi abeenyigidde mu byobufuzi baagala ofiisi ez'enjawulo naye banaleeta enkyukakyuka ey'omuggundu oba batukyamuukiriza bukyamuukiriza endowooza z'abantu baffe ab'enjawulo be twogeddeko nabo osobodde okuba nga oziwulira bulungi kankuze mu studio ewa Keifas ne Miuka babe nga bakongerayo ne puroguramu yo eya Spark ku makya nze Ahmed Wahab siba bulungi